Semakula Obadia nga mutuze w'ebulenga obudde nno bumukeereddeko ng'asera era ng'asangiddwa ataliko wadde akagoye ku mubiri gwe. Bino bibadde Bulenga B mu ggombolola ya Mumyuka mu Wakiso District era nga bino bibaddewo mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero. Nannyanzi Mary nannyini maka Obadia wasangiddwa agamba nti zibadde ssaawa 8 ez'ekiro ne bawulira asika oluggi okuyingira ekyabawalirizza okukuba enduulu. Agamba nti batabani be baavumbikiriza Semakula ng'ali Bukunya era yasangiddwa n'ekyuma nga wano abavubuka bano bamuyisizaamu ebikonde ebyamugonzezza olwo ne bamusiba ku miguwa. Nasika nnyonnyo n'alemerako kati eri mu sitowa abaana abasibayo ne bamubuuza ani nga yayongera kusika ekigi n'akibandula. Yakusanze omu nga twebasa okitegeera n'akunkuuna olugi n'alusika n'amaanyi okitegeera. Waliwo ebyuma bye tukozesa omu n'akikwata ng'ayagala atukuba nsooka amulyamu awo panki n'agwa wansi. Onkubye panki n'agwa wansi ne tumukwata ne tumusiba emiguwa tumutuzaawo n'atandika okwenyolako nga bwali omuseze omwavu yasera mmere tasera kulya alina baane basera nabo kwekali beerawo mpaka ku makya. Semakula bw'abuuziddwa kyabadde akola akkiriza nga bw'abadde azze okusera era nga ye asera mmere na bya bugagga ng'olunaku asera ennyumba 5 ng'esooka n'esembayo kwaleka ekitambo. Agambye museze mulimu gwe musezi kati wana yatandise dda wana amaka abadde yakayingira gakusa mbwasera olunaku amaka 5. Waliwo n'abamulumiriza nti yasookedde mu maka gaabwe era nga yatandise essaawa 4 nga bw'akaziba. Bano nno bavumiridde ekikolwa ky'obusezi kye bagambye nti abasezi basiranya bannaabwe awatali nsonga yonna. Omuntu nga tomukubanga nako naye n'akumalirako obudde n'okola n'omenyeka naye nga mwemusula mutufera nabigendererwa mwani gimujjamu n'agenda bwereere n'afunamu n'ekibooko. Ono waabuuziddwa wa gye yajja ekitambo ategeezezza nga bwe yakijja ku mukyala we gwe yawasa. Munnange n'omukazi gwe yawasa yawasa ekitambo Ssentebe w'ekitundu kino Sarah Kalule ayitiddwa bukubirire era ng'akakasizza nga Semakula waali omutuuze we era nga bulijjo addukira ewuwe ng'asaba obuyambi ng'ono yeewuunyizza okumukwatira mu kikolwa kino. Bw'atyo nannyonnyodde ku mbeera Semakula z'abadde yeeyisaamu eri abantu abalala. Omuntu oyo akwatiddwa mumanyi bulungi bamuyita Obadia Semakula abadde nga asaba ssente emisana omulaba nga mulwadde muyi najja n'akusaba ssente pasente ezintwala mu ddwaliro n'ozikwata n'ozimuwa naye kinneewunyisizza okulaba nga bampitidde omusezi nsanze Obadia Semakula gwe mmanyidde ddala ate n'ayogera byonna byakola agambye waliwo ebintu bye balikoodinze ng'agamba mbu aseera amaka 5 atandikira ku limu lyasookeddeko lyalekako ekitambo ne lyasembeddeko lino libadde lyakusatu. Oluvannyuma waliwo omuzira kisaawadde Semakula empala ayambale olw'abantu abadde bakuŋŋaanye ateereddwa ku pikipiki n'atwalibwa mu maka ge. Kiza Peter yakusakidde eggulya lino Cracker STV agaleero.